kubanga up until now Museveni byonna byabadde asiba musimanya biki wallahi byonna bigenda twabagambye Museveni tagenda kulayira kukitegera twabagambye Museveni tagenda kukola ki tagenda kulayira nga mwe muwanakana ne tubagamba Museveni tagenda kulayira omusajja njagala mwenna abali wano abagamba bannange where is plan B tunula bulungi nnyo wagala amaaso go olabe kye kigenda maaso tunula bulungi nnyo owagale amaaso go okitegeera owulire kye kigenda maaso eyo ye topic yange y'okubiri mwenna mundowooza n'abasinga muwulidde Honorable Sseggona bw'abadde ayogera Declaration of results forms. Nibakuba abana bafababera nga bazikunganya mu field. Nibabasiba nibazitwala. Nibabuuza nti ekyo tekibamalidde nibakwata president nibamugalira mu makage aleke kusigning a petition. Nibatakoma kwekyo nibazingako ekitebe kyaffe bakugaliremu empapula n'obujulizi. Nga tebamanyi nti obumu ku bujulizi twabukweka mu bbanga mu bwengula. Abomulembe gwa Museveni kizibu okutegeera kiki twakola okuwanika obujulizi mu bbanga abomulembe guno mukitegeera omubbi tumukutte tumulese ku ggombolola tumaze okumuwaabira nesemanisi zefulumi ekiddako kumuyigga we tunaamusanga wonna oba yeekwese wansi wa kitanda oba yeekwese mu kiraalo kya Nteeze akimanye nti tumuyigga era tugenda mufuna tumuwe empapula zino atajja kumazambiro alina okujjako wano ate mwetaaga Museveni tumwetaaga mukaguli ekyabere ng'akimanyi mumanyi bulungi nti Museveni abadde mu bululu bwonna obwa Uganda obubaddemu obuvuyo yes kakati wano wenjagala mwenna muganda wange Lumbu yabagambye abantu abaguva nabagamba parties ze tubadde nazo zonna FDC, DP, simanya byakinani, ebi byonna bipate byaba Museveni. Era kyovola bolwalero be bavuddeyo, Ssemujjunganda agambye nti bagende naye batubuuze byatukwatako. Kino ono omukyala simanya leader of opposition oyo omukyala. N'agamba nti okay, we were agree for them to go, naye they must not expect anything. Bino byensiba ngamba abantu era ndowooza mwajja wano ne mundaba nateekako post ne ngamba Nup legal team okitegeera Nup legal team mugende ennaku zino bazikendeeza ne neerabira Council wa Mary bwe yali awaayo declaration form eyo kubanga buli pate yonna bwe waayo declaration form ebivudde mu buli pate yonna electoral commission egiwa declaration form eyo ne wabeerawo side n'ekubuuza how was the elections? Banabana ba DP ba mawo ba mugisha muntu bani. That's why they are nowhere to be seen. Boba agamba elections were free and we are fine because boba chimanyi. Nefe Nupu fe tusinzamu ne ba member of parliament. Naye we are not going into the Uganda parliament as opposition. Kino njagala kukibagamba. Nupu tejja mu parliament eyo. Simanyale the 11th parliament as opposition. Tujjayo nga abakulembeze era gwe bwoba ondaba wano ng'oli MP wa Nupu nti oyagala kgenda awo owoomingira awo kubeera simanya leader of opposition simanya biki ebyo si bye bitukwatako so Judge Katana Council Katana bwe yasayininga na insertinga ko wabeerawo side eno ku lupapula olusembayo no petitioninga kati bano kye baakola ne bakwata Bobi Wine ne bamuteeka ewaka nga baagala time ye ekoleki
etime eyegweyo nene batamanya nti nebe ke Museveni tasobola kulayira nga abantu aba basayininze eno ku declaration form tebanaba kubeera nga petition yabwe ewulirwa oshiwulira abantu awo muwulirewo bulungi mwamwe nawe nabejegeza mbu plan B eriruda wa plan B eriruda wa temusuubira nti tulina plan B bino ng'ebyaba Besigye mbu woko tubwaka Museveni asilotalinga abaana baffe. We are not going to do that. Ate ne kina batugamba nti batubawamba abaana njagala okubagamba tuli mu lutalo munnaffe gwe bawambye bannange tugenda kutuuka era nataddeyo president ne mugamba president oyina okuvaayo n'oyogera ku drone zino otherwise katugenze maaso biki betuba tusuubira mu petition eno nayo nno njagala obbagamba mwe mulina ekintu kye mutamanyi nti mwenna abali kuno abasuubira nti nno nuupu gegana agabiina ge mubadde nago muwaddanku nnyingi temumanyi gye yasuze kubanga kye mwabadde mutaddewo mwabaddemu amaaso gammwe nga mututaddeko diversion y'abaana b'e Makindye nga musuubira nti ffenna tujja kuddukira e Makindye ne mutamanya nti muwaddanku nnyingi ye yasooseeyo kooti bwe bagenza ogiggulawo bwe bati bwe kapa muwaddanku nnyingi n'ayingira mu kitabo ekyo najjuzaamu waliwo ebyo ebitabo bye basooka okujjuzaamu mu kooti najjuzaamu n'agamba tuleese omusango bwe guti ne bwe guti kati bano bagenza okukituukula nga kiri very very late bakanso Sseggona we bajjidde nga tebakyayina kubanga Museveni ye eimu ye kyovolaba nga yavuddeyo n'agenda ne gundi ne Kamoocha n'asalako okumanya Museveni simanyi n'abantu abakuwagira Museveni wagaga Museveni wa expiringa n'ogaga gwosuubira nti olw'okuba gwe oba osuubira nti nno ffe tukwata gundi ezo gundi ne tuziteekaawo nakugamba wano obululu bwaffe twabubaliranga Rotterdam era kyovolaba nga ne kanso Sseggona akugambye nti declaration form zaffe tubadde twazikuumira waggulu kati gwe waggulu oba olowooza wa zibadde wano mu waya gwosuubira bwe wasalako internet n'otusalako Museveni this generation is totally different nsaba musharinga video eno muganda wange muwaddanku nnyingi ataddeyo omusango then babadde tebagusikola ki kati now that Museveni musango ogwo guyingidde mu kooti bannayuganda mwenna njagala okubagamba nti nabagamba temulowooza nti Museveni okwonoona ezo zi high court zaffe ziri mu bizimbe byabwe mwebadde mukimanyi bakwata government buildings zonna ne bazitwala kati Supreme Court eyo gye mugirabye mulabye ekyo ekizimbe kya muntu ate munnaabwe okitegeera buli everything buli misaala buli biki byonna bye bakola ki bye bajiwulira kakati tubaleetedde omusango naye njagala okubakakasa kuba judge abali mu Supreme Court njagala okubakakasa kujja kubeerako ababiri oba abasatu kubanga gwe bw'okeera ku makya n'ogamba nti we don't expect anything lwaki ku musango gwa Nuupu ne Kibalama siwe mutwe we mwayogeranga sometimes abantu be Uganda mbaweemu benefits of doubt newankubadde bali captured by Museveni naye not all of them mwali mumanyi nti Bobi Wine gyali mwe mwagala buli everything ekintu ekiba kibafavoringa no sometimes you have to give a benefit of doubt sometimes give a benefit of doubt kakati bikibe tuba tu expecting mu Supreme Court njagala musirike bannange mukwate ne kalamu bino bye tuba tu expecting ayo omusango gwina okuwulirwa wakati w'ennaku 40 ng'omusango ogwo gwina okuwulirwa bajjaji nga bangi kyova olaba nga mwambawulidde gu n'abakoba bwe yavuddeyo
n'agamba nti bakyusizza amateeka naye bannanga abasajja bana, I don't know how you guys have ruled Uganda to this extent, because you have shown your primitivity. Chovola Museveni yaliwo just recently nga bayita ba idiot. Museveni, you have groomed idiots. Nabakoba, how can you come out n'ogamba mbu kooti ekyusizza amateeka mbusima? Njagala okugamba tulina ba lawyers abasoba mu companies ezisoba mu 2 mwezi. Tulina ba lawyers abasoma mu 25 abagenda okuwulira omusango guno. Sebo nkwebazizza nnyo naawe omulodi newankubadde sometimes onyampa n'ova ku kumulamwa, ne this time naawe otuwadde kampuni yo. Ostegera ne ya Segona mweri ne ya Wameri mweri, so biki bye tuba tu expectinga. Kyenjagala bagamba omulamuzi abalamuzi abo oba court eno Supreme Court esobola okususpendinga petition naye as it looks, as it shows, Bobi Wine aina evidence, Nupu eina evidence mweje mutamanye namwe abanda baba NRM. Atenga nyagala okubakakasa omusango guno kugenda kubeera nga abantu bagulaba. All the international community is going to be watching this. Bobi Wine aina visual, aina videos, aina audios, aina empapula. Okitegera, alina evidence eziri mu audio, mwalabye obugundi obumubona bugundi obutambula ng'omusajja, imagine he was our agent nga ba police bamukola ki. Mwalabye ye mu Western Uganda whereby nga empapula bazitikinga butikinzi polling station is on Western Uganda eyo. Museveni yafunayo results ezisinga n'abalonzi abali ku gundi, abali ku ballot paper. Sorry, abali ku registration form. So there is no way the court can suspend the petition. Option number 1. Option number 2. Declare the second to be the winner, because asose bamulopie. There is no way a court ya Uganda wesobola okukirialinga Museveni. Sorry, Bobi Wine okubeera nti ye winner. Tekisoboka. Bali abasajja bonna muhoza ayinza okujja bonna n'abakuba amasasi. So your option tugiveeko. Option genda bajenjagala mwenna njagala bwe muli tukeyo nga mugamba nti akasajja katugamba. Option eriwo is declare vote null and void. Kusinzira ku bugundi obuliwo. Jukira judiciary efuna grant from outside. Kati abantu bana ababawa grant, Minister of Justice efuna gundi from outside, bagenda kubeera nga bagitunulira nnyo. So the only thing kyebagenda okukola okudekayaringa nti okulonda kwali null and void, tuddemu okulonda. Kati awo we gugenda okujabagira. Bwe gugenda okuddamu okulonda, awo bana abasajja we bakola ki, we baagala. Era we will president kino kyas era kyebesibyeko. Museveni we bagamba nti okulonda kwali null and void, electoral commission eddemu etegeka okulonda, nga Museveni akugamba nti Bank of Uganda teyina sente za kuwa electoral commission. Therefore, what do we do? Uganda tekyayina sente, naye Museveni njagala okugamba wakagula ennyonyi just recently. Obadde oggulawo amafactory. Obadde simanya wakakola bino biterehe simanya byani bino ebyo byonna ngoli. Naye this time ojja tugenda otugambe mbuno toyina sente. Because you want okuwata obuyinza obwani obuwe speaker wa parliament. Ne we are very clever. We are very, very clever. Bwogezaako n'okola kyonna, ekyo kyonna n'okigaana, ne bakudeclaring anti gwe wina nga tweyongerayo mu East African Court. Bannanga international community tegenda kuyamba nga toyina wotandikidde. Bukyanga lubanga lwa Mindi mugenda kulaba international community bwejjayo enjala ku Museveni ono. Abantu be Uganda njagala mubeere nga mukola ki? Mubeeremu n'amaanyi.
abaana baffe bonna be basiba alhamdulillah bajja kubata njagala mubeere n'amaanyi kino ekintu bwe tukikutte era njagala okukugamba gwe abuuza ajja mu inbox yange ambuuza mbu kojja plan B kojja plan B kojja plan B. That is our plan. Chovola banga Bobby yatugamba we are going to use all legal means. Tugenda kukozesa byonna byonna ebiri mu mateeka okubeera nga Museveni tumujja ku buyinza. Ate kino njagala okukibakakasa nti Museveni ne bwokera ku makya ne weerayiza your government cannot sustain 100 days. Nzo okusinzira ku byenda bye, okusinzira ku bantu abakufavoringa, okusinzira ku bantu abakuwa ssente, abangereza wano twabaguddemu because Tony Blair mukola business e Congo. Tony Blair Bungereza esanyuka nnyo okulaba nga ettwale lyayo erya Congo bali gitutteko sneakinga in nebba nevaayo. Ebyo byonna twabikoze twabitegedde. So Museveni kyabadde tayagala bannange kimuyina okukubira mu ngalo ez'amaanyi kwe kubeera nga omusango guno guyingira. Ate mulemme nga muganda wange Lumbuye bw'abagambye bagenda kuvaayo baba discouraging mbwe kooti ya Museveni ffe tetukoma Uganda wokka. Buchanga lubanga lwa Mindi nupu kyekibiina ekirina FDC wano yaliwo nga bana ab'Ebungereza osimanya obana naye baavaayo bonna you don't know where they ended up. Ne nupu tukyaliwo ate tukyali stuck. Tukyaliwo ate tukyaliwo ddala tukyaliwo ku mulamwa. So bwe banaavaayo bagenda kuvaayo ku zi radio ku zaani kusimanya kiki bagenda bagamba era Museveni era biki please ebyo byonna just sit and wait. Summons Museveni ogenda kuzifuna kubanga Museveni nkimanyi oyina eggume kooti egenda kusamoninga. You have to appear in court. Museveni ne bwona ayagala otya ne gwe beetaaga mu kooti. This time bw'oba obadde weepanga nti nno gw'oli w'amaanyi nnyo, there is no way onaateekawo mbuno scientific mbusimanya gw'obeere lwakisula ng'oyasame booti bw'ofuuwa n'omukka okole. This time you have to appear in court. There will be social distancing teweekwasa. Kubanga wano bwe wali ova e Masaka wasisinkana abantu n'obanywegera n'okubanywegera teweekwasa mbusimanya because of COVID-19. So this time bakusamoninga mu kooti ogina okulabikayo. Failure to that olunaku lwo olususa lwo bali suppose okulayira n'otayapiyaringa sebo ekintu kigenda kubeera ki. So bannayuganda njagala okuddayo mbagambe bagenda kugula abantu bangi nnyo bajje baba discouraging naye njagala okubagamba baana mmwe we muli temuvaawo amaanyi ge mulina temuongereemu. Bannange kino kiringanga nabagamba iringa nnyonyi. Waliwo abantu abalinya Ethiopian Airlines nga mugenda mu America esooka neyitako Addis Ababa nejjamu bejjamu neteekamu beeteeseemu nejja nedejja Dublin nepikingawo beepikinze nemala negenda mu America. So this is a journey. Si fenna abali kuno fenna abali bajja wano twambadde people power simanya biki abamu ebirimi bigenda kukyuka. Okitegeera abamu ebirimi bigenda kukyuka. Naye njagala okubagamba ne bwe wanasigalawo abantu abatono ennyo kino ekintu tugenda kukiggusa. So gwe bwe batutegeera bigambo kojja byayogera because waliwo lwenzija nze soogera sivuma naye I don't condone omuntu avuma. I don't condone omuntu avuma. Gwe bw'oba oyagala okuvumirira omuntu aleeta propaganda kuno genda obuuze drone ezo eziri awo ezirumba abaana enkya n'eggulo. Oyinza okuvaayo wano n'ogamba omuntu aspreadinga propaganda wallahi nga towangayo na fighter wadde airtime. Mwanyina ze pamu kayaga nkulamusizza. So njagala okubakakasa ekintu kye tuliko ky'amagezi, ekintu kye tuliko tukitegeera, ekintu kye tuliko kikola ki. Ate njagala okubagamba tewali muntu asinga kutya ng'omuntu akola ekikyamu.
tewali muntu asinga kutya ng'omuntu akola ekikyamu. Gwe mulabe NRM bwe behavinga bwe badde behavinga before. Ate omuntu ng'agenda okugenda. Ffe Obusiraamu tugamba nti omuntu ng'agenda okufa aba yafa ennaku 10 Kati Museveni ebintu byakola si byabadde akola before. Mwe mwali mulabye bukyanga lubanga lwa Mindi Museveni n'akwata abajaasi simanya ba member of parliament n'abaleeta. Awo bona be yakutte n'abaleeta ba member of parliament bonna yagala ku getting rid of them. Okitegera? So NRM ebintu byekola byonna mulaba nti eri ku taamu egenda. Kasule Lumumba yavuddeyo ne yeeyagala n'agamba nti tubalinze. Do you know what you are going to expect in court? Mumanye ekiri mu kooti. Nemwe njagala okubabuuza okumanya nuupu ya ddala neekwata kampuni 25 zetaddewo zegenda okubeera. Mumanye ezo sente zebazisasula sente zange naawe. Chovola banga Bobby yakugamba nti agenda kuleeta a personal centered government. Personal centered government whereby nti ngebesingira ku muntu wa bulijjo. So mu abantu ba bulijjo temumanyi Bobby Wine kati kyali aki, anywaki, atambuzaki, biruza zisasulira ki. Mu abantu ba bulijjo mmwe mubezezaawo. Kakati bana basajja kibaluma nnyo. Kibalumira ddala era nze buli lwenjogera n'abo abantu abakulukulu ababali mu side ya gundi ate nabagamba mu abantu ekibasinga ba modolo bano bakasuku simanya ba bani mu abagalo ba bebe kulu mwemwe namena basemberera Bobby Wine problem je mulina. Bobby Wine musubira Bobby Wine ali mu Bobby Wine ne Kyagulanyi. Nze nabagamba olunaku lwe nasooka okwogera ne Kyagulanyi 1-on-1 nawakana Kyagulanyi bw'oyogera naye 1-on-1 you cannot believe nti yoyo Kyagulanyi ayimirira waggulu. He's a very simple and calm man. Naye bano abasajja ekisinga okubakola ky'okubaluma nti every time lwe bakwata ku Bobby Wine mbunga tukola ki nga social media yako omuliro. Yes, because Bobby Wine has shown us. He has shown that he cares. He caters for omuntu wa bulijjo. Mwagala tugambe Kenzo, mwagala tugambe bebe kulu, mwagala tulwanire gundi. Bobby Wine alumirirwa omuntu wa bulijjo. Mwewe na wena munkubira amasimu mugamba mweyo Katonda wamwe Bobby Wine. Bobby Wine is not my God. Bobby Wine is just a leader. Musinga n'emyaka. Naye he's my leader. He's a leader. Gwawulira n'abajamaika ne bamukubira ennyimbe. Ekyo kibalumye ekyo. Kibaluma kyonna ne mujula okufa ne mujulanga mufa mwenna ate mujja kufa. Mujja kubeera njagala okubagamba Bobby Wine bw'ateeka studio ewuwe. N'agamba nti agenda ku broadcasting nga ava wuwe. Mulaba Bobby Wine emitwalo 10. Bobby Wine ye leader Uganda ku Facebook wana ina over 1 million followers. Museveni tozirina. Muhozi tozirina. Gwe Farida Nakazibwe tozirina. Gwe Kasumba tozirina. Gwe Kasuku tozirina. Even over 1 million followers because that guy is a leader.